Nga 22 omwezi guno, Winnie Ndagire yatuukirirwa omuwala amanyiddwako erya Jaasi n'amubuuza oba yali yeetaaga omulimu. Ndagire teyali mubi, n'akkiriza okwetwalira omukisa guno. Ku lwa 23 bwe batyo Ndagire ne Jaasi bessa mu ddene okwolekera e Mityana ewali omulimu, wabula Ndagire yatambula n'abaana be babiri okuli ne Simon Okeri ow'emyezi 8. Ndagire atutegeezezza nti bwe batuuka e Busega, Jaasi yamusitulirako omwana omuto Simon ne balinnya booda okudda ate ekibuye, era awo Ndagire we yasemba okulaba ku mutabani we Simon. N'agamba wa booda ono atule ku nze n'etuula ku ndala. Kati n'agamba wa booda ono muteeka ekibuye tekugenda okulinnyira. Owa booda n'anvuga n'antwala ekibuye. Kati nga ye mmanyi booda eyiye envaako wa mabega. Tutuuka ekibuye mulinda simulaba. Okugamba omusajja yali okumpi nemugamba ssebo. Nina omukazi gwenze naye yaŋŋambye antwala kukola naye simulaba. Mukazi bamuyita Jaasi. Omutuuze ku kyalo Nakitokolo agamba nti Jaasi yamutuukirira n'amusaba obugoye bw'omwana, wabula teyamanya nti yalina olukwe lwonna. Ng'alimbye nti alina olubuto lw'omusajja ng'ajja n'atulimba yannimba n'okunimba bumuwa obugoye ali lubuto. Konze ze sijja kuwa bugoye ng'ate tokoze eki siraba lubuto we lukula nti nze olwange naluteeka ku mugongo. Abaana abawala n'abalenzi ng'omuwala akusuubizza olubuto nawe lumanye lukebereko bannanga osula n'omuntu nga tolaba nti alina olubuto. Ndagire n'omwami we baddukira ku poliisi ensangi okubayamba okuzuula omwana waabwe, kyokka bagamba nti baasabwa ssente ze batalina mu kiseera ekyo, wabula muzira kisa n'abadduukirira. Poliisi n'egamba tutaddemu ssente zaffe naye mwe temwinawo ekyo mutaddemu konze bawayo emitwalo 18 gy'akola nti ani yagibawa. Konze olwo omusajja najja wanene ekiro n'ampa emitwalo 18 era ne mmweyanza ne bagamba nedda basaamu ssente zaffe. Abatuuze basaba Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga okuvaayo okuyamba abazadde bano basobole okufuna omwana waabwe. Ensangi tetuyamba sabo bannange babikwatako bannange mutuuke eyo mulabe n'embeera gye tulimu naye omwana kabanga bamubba wiiki 2 ne balipotinga ku poliisi ne batajjaako mu kitundu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango ategeezezza nti poliisi etandise omuyiggo gw'omuwala ono Jaasi. Abafamile bali tubakubira nti babeere bakakamu nga tukola omulimu gwaffe tugenda kuyingizamu abalala abalina obukugu okusingako bali abali ku Sanji. Ku kya poliisi ensangi okusaba abazadde ssente, Onyango ategeezezza nti tekikkirizibwa era agamba bwe kinaazuulwa nti kituufu abakikoze bagenda kukangavvulwa. Ekitongole ekya Professional Standard Unit oba ekitongole ky'empisa egenda kutandika okunoonyereza ku abasirikale abo abasabye ssente ab'ensangi abasabye ki abasabye ssente okukola okunoonyereza okulaba nti omukazi eyabba omwana nga bamusola abo tugenda kubakolako. Poliisi era esabye yenna alabye ku Jaasi mu kifaananyi kino okugitemyako mu bwangu.